Kati ngenda kusooka Honorable Betty Namboze Bakireke musooke muwulire. Wulira. Wakati mu lukiiko lw'ekibiina ki National Unity Platform e Mukono, bakansala n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawakanyizza ekiteeso ky'omubaka Betty Namboze Bakireke ekyokulekera okwogera ku nsonga za Kamisona Mathias Mpuuga ezaleetawo obutakkaanya wakati wa Mathias Mpuuga n'abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga. Ensonga zino ziva ku nsimbi obukadde 500 ezaweebwa Kamisona Mathias Mpuuga nga Kasimo yali akyatula mu yafeesi ya bitabuse abantu bakansala ne ba chairperson ku ludda lwa National Unity Platform abali mu district y'e Mukono bavuddeyo ne batabukira Honorable Betty Namboze Bakireke MP waabwe abatwala. Bw'avuddeyo ng'agamba abantu abo nti bave ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba tebaddamu kuzoogerako. Bamutabukidde nga bamugamba nti ensonga gye twogerako si ya Mathias Mpuuga Nsamba, si ya Bobi Wine nga Kyagulanyi atukulembera, si yo Betty Namboze, wabula nsonga ya bannayuganda. Ensimbi ezaalibwa nsimbi za mwe wa musolo. Lwaki bwe tuvaayo okulwanirira omuntu wa wansi, lwaki mutukuba ku mukono? Lwaki temutukkiriza kwogera ku nsonga ziruma ggwanga Uganda? Bamubuuziza nti mmwe mukolera ani? Ekigendererwa kyammwe kituufu kiri ki? Kubanga bakimanyi bulungi nti ensonga zino tebalina kuzivaako. Lwa nsonga bwe banaazireka batyo, n'omulala ajja kubeera nga Mwami Mpuuga ayadde ku nsimbi y'omuwi w'omusolo agikakkaneko agirye. Bwe batyo nno abantu bamutabukidde era ne bamusaba yeesonyiwe ensonga zino bw'abanga tazitegeera azirabe bulabi, naye bba baleke bagguse ekintu kyabwe kubanga kitaasa nsimbi ya muwi wa musolo. Mathias Mpuuga nga Kasimo yali akyatula mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Era wano omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusaba yeetondera eggwanga olw'ekikolwa ekyo kye yayita ekyokulya enguzi we yakkiriza akasiimo kano. Wabula Mpuuga ne yeerema okukola ebyo ebyamusabibwa ekibiina nga n'ekyaddirira ekibiina kuwandiikira paalamenti nga kijja mu Mpuuga obwesige ku kifo ekyali kyakamuweebwa ekya Kamisona wa paalamenti. Wabula Speaker wa paalamenti Nalongo Anet Anta Among kye yagaana era n'asigala ng'akyaweereza mu ofiisi eno. Kakati olwaleero omubaka wa Mukono Betty Namboze Bakireke Njamuwuliriza ebigambo Namboze bye yayogera. Ngenda balaga ba politicians. Kubanze ba politicians mbalaba nga bali mu kuzanyira ku bannayuganda, ng'abaana bafudde, abaana bali mu makomera basaanya balaajana, naye ng'abamu omupiira bagukubisa amagulu aga 2. Wuliriza. Njamuwuliriza ebigambo bino era muwulire. Wulira. asiste mu lukiiko lw'ekibiina e Mukono n'asaba bannakibiina okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Era bagirekera omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakkaanye ne mukulu munne. Naye mwe mukimanye nze mbadde ne Oweekitiibwa Mpuuga emyaka 40 nga tukolera wamu ebyobufuzi era n'olwaleero. Naye mbadde mbasaba mu abali eno nti ekirungi Mwami Mpuuga tagambangako akolerera kufuluma kibiina. Omuwulira agamba akolerera kukikola kisigalamu. Bade ngamba nti tuleke ebya issues z'abajenos tuzirekere baani mu buli ngeri. Era tetulina nnyo kyakukola kubanga ogenda kunyiiga kola ekikufi tukola tugende tukole ekibiina ekijja. Kati nze mbabuulira nti mbasaba ebigambo ebyo mubireke nga bwe mwabiwulira. Tetunadda mu ntale ez'ogamba lwaki amaanyi aga Mpuuga okuwulira obubi oba Oweekitiibwa Mpuuga alina ebyamusobako era sayidi eyo yeki sayidi eyo yenkyamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu Deputy Speaker wa Municipal Lindako njansooka enziremu message eyo mujulye bulungi era ngenda batambuza mpola. Ba politicians mugenda bategeera era wano bannansi walofe bye tutagenda kusirikira. Wulira. Njamwanyinaze pamukaawa weebala omulimu gw'okola. Wakati mu lukiiko lw'ekibiina ki National Unity Platform e Mukono, bakansala n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawakanyizza ekiteeso ky'omubaka Betty Namboze Bakireke ekyokulekera okwogera ku nsonga za Kamisona Mathias Mpuuga ezaleetawo obutakkaanya wakati wa Mathias Mpuuga n'abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga. Ensonga zino
ziva ku nsimbi obukadde 5,000 ezaweebwa Kamisona Mathias Mpuuga ng'akasiimo yali akyatula mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Era wano omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusaba yeetondera eggwanga olw'ekikolwa ekyo kye yayita ekyokulya enguzi we yakkiriza akasiimo kano, wabula Mpuuga ne yeerema okukola ebyo ebyamusabibwa ekibiina nga n'ekyaddirira ekibiina kuwandiikira paalamenti nga kijja mu Mpuuga obwesige ku kifo ekyakamuweebwa ekya Kamisona wa paalamenti. Wabula Sipiika wa paalamenti Nalongo Anita Among kye yagaana era n'asigala ng'akyaweereza mu ofiisi eno. Kakati olwaleero omubaka wa Mukono Betty Nambooze Bakireke asinzidde mu lukiiko lw'ekibiina e Mukono n'asaba bannakibiina okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Era bagirekera omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakkaanye ne mukulu munne. Naye mwe mukimanye nze mbadde ne Oweekitiibwa Mpuuga emyaka 40 nga tukolera wamu ebyobufuzi era n'olwaleero. Naye mbadde mbasaba mu abali eno nti ekirungi mwami Mpuuga tagambangako akolerera kufuluma kibiina, omuwulira agamba akolerera ku kikola kisigalamu. Bade ngamba nti tuleke ebya issues z'abajenos tuzirekere baani mu buli ngeri. Era tetulina nnyo kyakukola kubanga ogenda kunyiiga kola kikusituka tugende tukole ekibiina ekijja kati nze mbabuulira nti mbasaba ebigambo ebyo mubireke nga bwe mwabiwulira. Tetunadda mu ntalo ez'ogamba lwaki amaanyi agampuuga okuwulira obubi oba Oweekitiibwa Mpuuga alina ebyamusobako era sayidi eyo yeki sayidi eyo yenkyamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu Deputy Speaker wa Municipal y'e Mukono Bazanya Rogers wano we basinzidde okuwakanya eky'omubaka Betty Nambooze ne bategeeza nga batasobola kulekera kukyogerako okutuusa nga Mathias Mpuuga ateekesezza mu nkola ebyo ebyamusabibwa abakulu mu kibiina. Amanya sabaduka zikkiriziganya 100% na mubaka Nambooze Betty Bakireke ow'e Mukono okugamba nti Mpuuga kye yakola nti tukirekere Mpuuga ne pulezidenti ekyo tujja kulwana nakyo paka. Mpuuga mubbi emiliyoni 5 zisobola okujjuza eddagala mu ddwaliro lya Mukono dispensary akole ebintu pulezidenti byamugamba alisayinge yetondere bannayuganda ategeere nti Mpuuga mutuufu alumirira bannayuganda era neggwanga lyalyagala. Awatali ekyo tugenda fafagana ne Mpuuga paka kukisembayo. Naleko Nambooze oba toyimirira ku kigambo ekyo na ku magulu gabiri nawe tujja kutwaliramu kubanga ne bakansalawo bennyini abakuli ku mugongo bo bagamba nti pulezidenti waabwe ye Mpuuga wabanga balina nti agenda kuleetonda eri ekibiina olw'essente ze yafuna n'avaayo n'akyusa statement n'atandika okwogera ebirala but unless nga abudde neyeetonda ebyo omubaka ogamba mbu ensonga za Honorable Mpuuga tuzirekere President Kyagulanyi Ssentamu tekisoboka tujja kulwanagana nakyo paka last tesobola muleka ino mukuwa paka last unless nga azio neyeetonda ensobi gye yakola tujja kuba tumuleka. Bazanya Rogers the principal of Mukono municipality. Etanu Mpuuga kuvaayo ate n'atandika kukuba kibiina ye bw'aba yagondera ekibiina najja najo yininga ekibiina kirina amateeka gaakyo yalina gendera mu mateeka gaakyo ye mwennyini yaliwo yagamba yaliwo nga tutandika ekibiina amateeka ge twabaga teri kulyanguzi kati kyetunulizensi ongamba nti mubimba mukyamu. Kano yemu waliwo abakulembeze be balumiriza okukolagana n'abamu ku abo mu bibiina ebirala okuli ekya NRM ne DP nga babalumiriza okugenda mu bitundu byabwe ne baboogerera amafuukuule. Era wano wabaddewo wakati wa Male Wilson yavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti Mukono ey'Amasere. Manya ze pamukaawe balo mulimo gwokola wuliriza kaakati Betty Nambooze Bakireke akaliro bwakawulira bayita meeting ku Sunday e Mukono n'agamba abantu b'e Mukono nti ye Mpuuga ensonga z'abajjeno Mpuuga is not a jeno Betty Nambooze Bakireke bano be basitula abantu mu jeno mu ensonga z'abajjeno Mpuuga jeno waawa Mpuuga jeno waawa oba mutadde kulanka ya presidenti kino kye najja nembagamba bano abantu basuubi bakola endagaano bo bano abantu basuubi batuuka ne baga tulina okusensera NUP era bwe balabye nga kibalya bo bennyini abasuubi ne batuula ne bagamba kati tusale ebigere kubanga essawa zino tebalina bwe bayinza kutandika kibiina kya byabufuzi ne kikwatayo tebalina abantu babadde babagobye
era strategy gye balina abasuubi basseggona abo kudda kulwanira munda nga bazimba kuba bagenza okulaba ng'ekintu kyabwe tukikubye nga kikyali mu initial stage. Omuntu atalina bwongo mu scenario ebaddewo yayinza butasengejja. Era mbagamba ku bigambo abakulu abo be boogera mbu beezimba bakola ki? Wuliriza Nambooze kati kambalage. Nambooze bw'amala okwogera ebigambo ebyo mwannyinaze n'ategeera kimukubye kigenda kutambula n'ayita ab'amawulire abo temubitambuza byenjogedde mu lukiiko n'akola ne ka vidiyo. Wuliriza ng'agamba bamusazeeko ebigambo babigasse bugassi. N'ebigambo bye mba puleyingidde si bigatte yabyogedde kati ng'amutunuulira abantu be tuyina. Bino abaana b'abantu bafiiriddemu, abaana b'abantu bali mu makomera, abantu bali mu kusimbiramu ziikalina, abantu bali mu kweyagala. Bino bwe tuvaayo okubyogerako bamiransanafu tubeera babi. Bwe twogera ku nsonga esimu bamiransanafu baleeta okusosola. Tebatya bakulembeze. Naye kati ku biri byayogedde wuliriza bwe yabyewakanye. Wulira. Abooluganda mbeebaziza mwebale emirimu kulikeyo mu lukiiko lwa NUP. Nsaba okubategeeza kyomukulu bazannye ne ttiimu ye nga bali wamu ne ttiimu yaabwe ey'abannamawulire eyateekebwawo munnaffe RDC. Bagenze ne batuula ne bakwata speech yange ne batandika ossalamu amaloboozi nga bagenda bagattagatta ebigambo ne bagattamu ebigambo ebyabwe ebitabadde na mu lukiiko bye tutannayogera nako. Olwangamba volume lindako kankaddemu njamuwuliriza abantu bano kuba kati babazannyira ku bwongo nfe olumu ebimu bitutama n'otutama n'owulira nga bikutamye n'ogamba n'ebino sitole ki mwana, bino ki ekigenda maaso, ono mubbi, ono yayogedde kino. Muwuliriza lindako wulira. Abooluganda mbeebaziza mwebale emirimu mukulikeyo mu lukiiko lwa NUP. Nsaba okubategeeza kyomukulu bazannye ne ttiimu ye nga bali wamu ne ttiimu yaabwe ey'abannamawulire eyateekebwawo munnaffe RDC. Bagenze ne batuula ne bakwata speech yange ne batandika ossalamu amaloboozi nga bagenda bagattagatta ebigambo ne bagattamu ebigambo ebyabwe ebitabadde na mu lukiiko bye tutannayogera nako. Ne bagenda nga bajjamu byenjogedde ne bagamba nti mu lukiiko tululwaniddemu nga bakansala bampakanya kubanga nze nzize mu lukiiko ne mbagamba nti Mpuuga ye mutuufu nti nera mumuveeko. Mwena ababadde mu lukiiko omwo mumanyi byenjogedde n'omutima gwenjogereddemu n'okubanyonyola kwe mbanyonyodde na biki byenjogedde mu butuufu bwabyo ne ku nsonga eyo ludda ki gwe mbadde mukimanyi bulungi. Naye bwe tubanga buli we tunaatuulanga mu nkiiko z'ekibiina ng'abantu abamu bajjamu nga bajjamu byakututabula mu kifo ky'ekibiina ekyogenda mu maaso, baba ekigendererwa kyakulemesa kibiina wano emukono. N'olwekyo omulundi guno ndirwedde okwerwanako. Buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero. Tugumiikiriza nnyo enkola y'abazannya. Ne tumugumiikiriza mu buyaaye bwe, mu bufere bwe, mu bubbi bwe. Bulidde. Ne tumugumiikiriza mu bukumpanya bwaliko ne mu kukolera NRM bwe yateekawo ffe ne tusirika ne twefuula abasiru. Naye omulundi guno lutalo njagala mululangirire nga muli ready nti tugenda lulwana paka. Kubanga wabaawo entandikwa n'enkomerero ku buli kintu. Tubagumiikiriza tukooye bannaffe. Ekirungi leero kati kino kibadde mu lujjudde buli omu akirabye tewaliwo gwe bagenda kugamba nti banyumiza. Mwami bazannya. Ekirungi
kino kibadde mu lujjudde tolina gwogenda kukirimba ne recordings weeziri agamba loboozi gammwe ge musaze nga muli ne ba Franklin Mugerwa mujja mu lukiiko ne mukwata ebigambo by'omuntu ne mugenda nga mubisalamu kyasooseza ne mukisembyayo kyasembezaayo ne mukisooka ne mugattirira muteeke tuli ku kuwandiisa abantu tuli ku kutwala kibiina mu maaso mwe muzze mu lukiiko lw'ekibiina muggyemu endooliito mwefuula nnyo nti nno mwe mulumirirwa naye ng'ekigendererwa kyammwe kutabangula olwaleero mu lutandika olutalo mwe mulutinkudde. Kati wuliriza Honorable Owekitiibwa Betty Nambooze njamuwulirize ka video kano agamba ebigambo babisazeemu babigasse ye tannabibyogerako. Njagala owulirize bulungi olumala ombuulire lindako ojja kudda nkyali mu bize. Wuliriza sooka owulirize ebigambo bino olaba. Wakati mu lukiiko lw'ekibiina ki National Unity Platform e Mukono bakansala n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawakanyizza ekiteeso ky'omubaka Betty Nambooze bakireke ekyokulekera okwogera ku nsonga za Kamisona Mathias Mpuuga ezaleetawo obutakkaanya wakati wa Mathias Mpuuga n'abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga. Ensonga zino ziva ku nsimbi obukadde 500 ezaweebwa Kamisona Mathias Mpuuga nga Kasimo we yali akyatula mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Era wano omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusaba yeetondera eggwanga olw'ekikolwa ekyo kye yayita ekyokulya enguzi we yakkiriza akasiimo kano wabula Mpuuga ne yeerema okukola ebyo ebyamusabibwa ekibiina nga n'ekyaddirira ekibiina kuwandiikira paalamenti nga kijja mu Mpuuga obwesige ku kifo ekyali kyakamuweebwa ekya kamishona wa paalamenti wabula Speaker wa paalamenti Nalongo Anita Among kye yagaana era n'asigala ng'akyaweereza mu ofiisi eno. Kakati olwaleero omubaka wa Mukono Betty Nambooze bakireke asinzidde mu lukiiko lw'ekibiina e Mukono n'asaba bannakibiina okulekeraawo okwogera ku nsonga eno nti era bagirekera omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakkaanye ne mukulu munne. naye mwe mukimanye nze mbadde ne Owekitiibwa Mpuuga emyaka 40 nga tukolera wamu ebyobufuzi era n'olwaleero naye mbadde mbasaba mu abali eno nti ekirungi mwami Mpuuga tagambangako akolerera kufuluma kibiina omuwulira agamba akolerera kukikola kisigalamu bale ngamba nti tuleke ebya isuzi z'abajenos tuzirekere baani mu buli ngeri era tetulina nnyo kyakukola kubanga ogenda kunyiiga kola kikusituka tugende tukole ekibiina ekijja kati nze mbabuulira nti mbasaba ebigambo ebyo mubireke nga bwe mwabiwulira tunadda mu ntalo ezogamba lwaki amaanyi agampuuga okuwulira obubi oba Owekitiibwa Mpuuga alina ebyamusobako era sayidi eyo yeki sayidi eyo yenkyamu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abakulembeze ku mitendera Kati wuliriza nze Julius Katongole mu Miransanafu omanyi bino ngenda byogera nga nze mmaze ebbanga ddene nga ngoberera politics nga ngoberera ebyobufuzi. Akabinja Kasuubi kajja nga kalina ekigendererwa ekyokuvaamu pulezidenti wa Uganda mukijje ku nze. Akabinja Kasuubi kajja nga kalina ekigendererwa ekyokuvaamu pulezidenti wa Uganda. Nze Katongole natuulako mu mmotoka nga mulimu Muwanga Kivumbi mubijja ku nze. Nze Katongole Julius mu Miransanafu natuulako mu mmotoka nga Muwanga Kivumbi akyavuga taxi. Obudde obwo bwali bwatogikwatako naye nga waliyo n'akalulu kaawa k'ebugiri. Bino mubijja ku nze nga waliyo akalulu k'ebugiri. Muhammad Muwanga Kivumbi ne tutula mu mmotoka. Laale yali egenda kubibwa kira. Obudde obwo nga ntandika ndi awo mu UID na ndi ku university ebigenda mu maaso nga Honorable nsaba kuntwalako. Naye nga takimanyi ndi mugoberezi wa Bobi Wine president waffe. Mu mmotoka eyo nalimu n'ekyuma kya Yesu
chuma cha Yesu ajja kunjulira nentuula mu mmotoka. Kaakati Bobby yali obudde obwo nga mubaka w'ekyaddondo East Kyagulanyi Robert Center president wa ng'agenze ebugiri okunoonya akalulu. Muwanga Kivumbi n'akola statement mu mmotoka n'agamba nti oba oyo omuyaaya alooza bino bye yazzeemu byalimu anaatusobola kati laba yagenze eri omanyi babiki n'anafuya pulezidenti waffe aga Katonda mu ggulu ndi musajja mu Katuliki okwebaka ne Mange Getuda Namwebe Muwanga Kivumbi yabyogera n'anafuya pulezidenti n'amuteeka wali nti bano abantu n'amoozi olwamala okwogera bino ebigambo ebyampuuga ng'amaze obyogerera eri enkeera n'akola ka audio n'abanga tekakoze n'ajja ng'awenyera n'anoonya bwalaba bwafuna ekifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi. Abantu abasirise kuba bo bano bannabyanfuzi akakodyo ke bakola tikyalumbiye mukama wange nkutumiddeko akakodyo ke bakola abantu kasita bateeka ku nninga ne bagamba naye nga wano byogera tetubitegeera ng'ajja anoonya ekifaananyi bw'anoonya ekifaananyi tusirika busirisi bo ke kakodyo ke bakolera mu kufuna ebifaananyi bya pulezidenti naye nga kkiriza obagaana obutambi obumu gye buli ne bw'aba oyo Muhammad Muwanga Kivumbi kubanga Muwanga Kivumbi bo banoonya bifo kwekuumira mu paalamenti. Obabuuza mu paalamenti Anita Amongi ali mu kubba nsimbi za miwa musolo kikye mwogedde amaaso ŋŋaazi. Muwanga Kivumbi yakulira Buganda Caucus naye mbuuliraayo kyayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Kiki Abaganda babbibwa ku ttaka basirise. Wano yajja n'agamba nze pate yanyongerako kati nze yeewanguza. Baganda bange abaana abamu bali mu ntaana tebagenda kudda gyali mikwano gyaffe. Muwanga Kivumbi abo basima bannambooze tebaalaba kulita Nabukenya baali tebannajja mbabulyanga historiko eyali atuddeko ku booda ne Rita Nabukenya Rita yali ajja na mu kkooti yange eya OTT kwe baatusibira nze President Kyagulanyi Chairman Nyanzi Selector Devi Edi Mutwe Kabanga alinemulinnya. Abakulu abasinga babuuza ebyobugagga byabwe gye babijje tebasobola kubyogera. Nabagamba abo abasuubi tebasobola kwawukana era abasuubi missoni yaabwe n'ekigenderwa kukuba Kyagulanyi muteeka ku ttaka kumuteeka mu ttaka. Era bano abasajja nze nnyimirirawo oba ensi enkyawa nja kubabuulira amazima kubanga bo delaying tactic ey'okututeeka mu butalotalo bwabwe abantu nga babateekamu ebibooziboozi nene. Kuba kati Betty Nambooze ebigambo bye yayogera ate n'abyewakana mu ssaawa 2. Mama Nambooze ensonga ya mpuga nga yakafuluma wagenda ku NBS barometer ng'olinga gwe batadde empeta mu kamwa nga Waiswa yayogera nga gwoli eyo oyita bbali era akantu ke bali mu kuzannya ke babala baagala kifo kya Buganda ekyo mukijje ku nze ebigere babijjako bagezi gwebuze bazimba akabondo kaabwe bannabyafuzi bameka be basitudde mu Buganda. Oza Buganda ebadde terina baana mbulira BMP bazimba akantu kaabwe k'abantu 7 beerwanirya bakka ono Lord Mayor ono MP Butambala ono we Masaka ono waawa kati ne generation zaffe bazituuleko. Era obabuuza abamu balina emigabo mu CBS mwafuula nti mwagala nnyo Bobi Wine
mu kamera ne bamudde eri ne mumunafuya mwina emigabo mu CBS mutula mu meeting za CBS Bobby tajjangako ku CBS era yabawadde n'obugagga bwe muyina era Muwanga Kivumbi abantu kye baamukola ku ground bu video nabaplayingira wano era bangi batandise otambuza message Muwanga Kivumbi for deputy president Buganda. President Kyagulanyi bw'alikola ensobi eyo naawa Muwanga Kivumbi wa deputy president naawa Betty Nambozo wa deputy president ebiddamu muli biraba. Nze Katongole Julius Miransanafu sina kye neetaaga mu nsi. Bano abantu babi era president yabasanye kadi mwena gye mutaategedde. President Kyagulanyi musajja mugezi mwafutu soja mwa online warriors aba bantu mubakube mubatereze mu line. President Kyagulanyi ogende wa Muwanga Kivumbi ayina kye ya settings neba tebakitegedde. Wuliriza politics mujja mubeere bagezi. Mpuuga essaawa zino bw'omugyako Muwanga Kivumbi munne n'omugyako Namboze n'omugyako n'abalala atandika okwekwata ku birenge. Era president Mukulu Mohamed Muwanga Kivumbi tuleme kulowooza koma ku bufo bwa bubaka bwa parliament. Mukulu Mohamed Muwanga Kivumbi tuleme kulowooza nti suubi yegenda kuba mmwe bwe mwatandika kintu kya Buganda ne kino kisukka Uganda yonna yetaaga change. Essaawa zino meeting zituula. Nze Katongole abasajja bankubirako ne baŋŋamba Katongole twagala otuwaane ne bagamba mbawaane ku ki. Nze sajja kuwaana. Siri ndongo nti bagisuna n'ezina kye mwagala. Kati kye mwagala mubabawe obwa deputy president tebulina kye buyamba nga muli ku opposition. Era wano meeting bakyali kitole. Era buli ekigenda maaso Mr. Bitano akimanyi. Era wakitiibwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina okutunula n'eriise George ensonga zino nga bw'azikutte. Kati Mpuuga yamusirisizza naye Muwanga Kivumbi alina okufuna waakoma Namboze alina okufuna waakoma. Bali mu bisanja bisatu. Eri wansi wali abavubuka ababeesimbyeko. Oyo Mohamed Muwanga Kivumbi waliwo omusajja ebutambala eyo yanaaza abafu. Abasiraamu mumanyi abanaaza abafu. Musajja mumpi ayambala entalabusi y'ennene yatuuka ne bagamba nga Mubaka Muwanga atuuse enduulu n'etavuga. Enduulu teyavuga. Ne bamugamba honorable kisusse biwayogedde ku TV tetwakutegedde. Biwayogedde kuba byayogera biri ku likodi. Ne bamugamba Muwanga Kivumbi byayogedde tetubitegedde. Abavubuka ne bamugamba nedda sirika. Akaliro n'akawulira. Era temuggyako kigere. Abantu abasanyisa ebigere ebibiri mweno struggle tetugenda bakkiriza. Luno lutabaalo kununula nsi yaffe kye tuliko. Tetwajja kusiika binyomo. Ebutambala activities za NUP zitaddeyo. Enkofiira ya NUP wakoma ddyo jambala. Bino bye twagala bye tubabuuza. Twagala kuba bajjajjaffe abaana baffe bagenda bitubuuza. Ntandike banyumiza nti nange byannema munnange twaliwo ne tugezaako omusajja n'atulema munnange byaliwo
abo bo bafuuka ba MP ne bazimba ebizimbe. Tutunuulire maaso, tutunuulire ensi yaffe weeraga. Kati Nambooze mwannyinaze buno obubadi bwe muzannya n'oyogera ku ssaawa mulala kino kuba mwe mulina omukisa musooka okunoonya pulezidenti we mwagalidde n'omusaba ekifaananyi munnange n'otusirisa abantu b'owansi. Awo tetujja kugendawo nedda. Mumiransanafu nga nkyali mulamu, mumiransanafu nga nkyali mulamu. Erinnya lyange nze Mumiransanafu. Ankyaye nkyawa, anjagadde njagala. Naye bwe tuba twagala ekituba pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu atule mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, tulina okubeera real, tulina okubeera soba. Abantu bangi banyiiga kuba kati bannayuganda ebintu babyenalayizingira. Nze ntambudde ku ground n'ogamba oyo tali steady, n'oyo tali steady. Kati twagala essaawa zino mwe mwenna ababaka ba paalamenti abagamba nti mukomyewo muli ku mulamwa, tubatunuulidde n'amaaso mangi. Muwanga Kivumbi bino bimemorandamu bammwe ebya Ssuubi mubiteeke mu ttooyi, bimemorandamu byammwe ebya Ssuubi mubiteeke mu ttooyi. Gwe minisita oba Public Accounts Committee, sente zibula mu paalamenti. Banita Amongi babbye eggwanga, Sseggona asirise. Munizo Auditor General talina kye yali ayogedde ku Anita Amongi. Anita Amongi mumukwatira mu mabeere ne mumwaniriza. Eggwanga lyaffe ensi kati olwaleero kuwandiisa n'ekikwewuunyisa nti abantu batuuse gye bawandiikibwa, babagambye basigale waka, bannayuganda enjala ebaluma, bafunoonya mmere ya leero, batuuse ng'abawandiisa tebabawadde ssente. Abalina okuwandiikisa bannayuganda nga tebalina kyakulya, ng'ebyuma tabuleets nfu, tabuleets ezirina okuwandiika nga nfu, naye omanyi ssente ezafulumye. Wali mu paalamenti kwegadanga, paalamenti ey'omulundi guno gye twalirowoozezza nti erina ababaka baffe aba National Unity Platform. Ssennyonyi asobola okuteeka Anita Amongi Kazito, abalala ne batukwata emikono ne bagira bati, ne batayimirira yadde okuwagira Ssennyonyi. Bino bwe tubyogerako bannange twajja kujjako Museveni, twajja kununula nsi yaffe. Abasajja balidde ssente muwoko tuwaaka babadde mu paalamenti bakola ziddiiru, abaakola akakodyo kasita bajja ku CBS ne boogera engero, ku balometa kasita atuula n'ayogera n'akocca, ng'okuggyako Museveni kiwedde. Abamu mwabalaba mu kkooti y'eggulu, Pulezidenti Kyagulanyi ye yazzaayo ssente ne babalaga nga tebazzaayo ssente eza togikwatako, nga ssente baazirya. Bajja mu nkuubo za paalamenti bakutta obusente ne beekubisa ebifaananyi ne badda eri. Oyo political bulingi alina okukoma. NUP bwe kibanga twagala okununula eggwanga lino Uganda, NUP bwe kibanga tujjukira omusaayi gw'abaana abaayiika, oyo Tebandeke takyayinza kujja kuliraana pulezidenti. Muba munafuyiza omukulembeze waffe, muba munafuyiza omukulembeze waffe. Tebandeke byayogera mu byerabidde. Bannange mutumalamu amaanyi. Ebimu n'ogamba sijja nakola birayivu kwogera, kubanga omuntu ali wansi Tebandeke kyakozesa ng'agamba olaba kalenda yafulumizza dda, nze ndi kumpi n'omukulu, nze ndi kumpi n'omukulu. Kibonerezo ki kye tuwa abantu abadnyomodde pulezidenti? Kyagulanyi taddibwamu. Kyagulanyi twali twamuteeka mu lanka nga pulezidenti waffe, ne kati bino bitebandeke kikulaga eri kyogera byenyalemu, kikuba ekibiina. Mu bannange pulezidenti musonyiwe, omanyi musajja woono bikiri tetunoonya. Bangi abasobola okuvayo ne batukulembera bbaale. Ono Tebandeke byeyayogera, oyo laba, oyo kati ke kayimba olaba ono Tebandeke keyatadde ku ne bannaye Katongole politics, ebyobufuzi.
Era Tebandeke eno zatunulira naga kati mbizi mwe bakatongole mwali mwasamaki. Nze sobola okusooka ne mbayisaamu eggaali. Bwe mmala bayisaamu eggaali nenkomawo. Yuno sokulabe Tebandeke akayimba ke yajjeeyo n'akateeka ku peegi ye nemmwe bannaye kyonna ky'oyagala osobola okituukiriza. Wulira yuuyo naye omukulembeze alina ensonga lwaki abasajja abo yamuwuliriza ebigambo bya Waiswa ne Tebandeke alinga Waiswa kye yayogedde. Njamuwuliriza ebigambo bino muganda wange Waiswa Mufumbiro webale kuyimirira ku mazima. Nze omanyi omubi aba mubi. Mbajjukiza Museveni okufuna obukulembeze bw'eggwanga oli bwe bamutegeera nti alina omulabe oyo kaalinga kakumbi. Gwe ako kaalinga kakumbi. Kaalinga kakumbi naye ffe obukumbi wuliriza sooka olindeko. Wuliriza lindako wano. Wuliriza ebigambo bino Waiswa byayogera era mubiwulirize ddala bulungi. Wulira oli muzadde oli munnansi obonaabona diferensi simanyi bekinga tokyawanga nfuuga olina okuba nekyamu lwakiwekyo twanze namusonyiwa ku byakato naye empuuga buli gwoyongera okumanya byakoze ensi eno mu palamenti yawo naye bwekakuyungula kati nno si mpuuga yekka n'abo bonna bamuwanga Kivumbi babi. Abo abasajja babi. Era nze ndi musajja mu Katuliki. Mu Bukatuliki batugamba kyawa sitaani n'emitego gye gyonna tugeze enkoko n'obulooloolo bwawe bwonna. Kati bano abantu bakubye ababaka ba Nuupu abato katwa Buganda Caucus bagera ne beereyinga abakulu abakadde ne bagikulembera. Buganda Caucus esirise. Nze njagala Honorable Muwanga Kivumbi omubaka we Butambala nga tonna bagenda kwewaana mu bantu nga bakuwadde amasannyalaze. Buganda Caucus okoze eki? Buganda Caucus nyini Musaabasajja Kabaka wa Buganda n'abeera mu mbeera ze mulimu ne musirika mbwebyo Kasujjulubinga yabyogerako. Buganda Caucus Abaganda ne babeera mu makomera abavubuka abato ne babula emyaka 5 ba John Bosco Kibalama temukwatangako yadde tempike y'ebijanjalo sente muziina mukyalire famire ezo. Buganda Caucus abasuubuzi kye bakoze kiri wano mu Buganda. Abasuubuzi ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne beŋŋanga Museveni maaso mwe kye mutasobola yadde kweŋŋanga Anita Amongi. Bano ababaka baffe nga musobola bigamba Museveni abasuubuzi be bamugambye. Bano abasajja bazira. Bano abasajja bazira. Bano abasajja bazira. Era njagala kunoonya abasajja bajje beesimbe ku Muwanga Kivumbi. Bajje beesimbe kuba abamu bino ebintu tuli mu katemba. Ffe bakatongole twali badde tuli mu kukola ne okwera ku macano ga ensi yange n'okwata omuzindaalo. Abantu nga bano ababamalamu amaanyi be Batebandeke. Ababamalamu amaanyi be Muwanga Kivumbi bampuuga. Nogamba kangende ne bakubuuza by'otamanyiiko. Gwe n'oluusi wasuze enjala. Ne bagamba akubuuza twawulira gundi yagira zino nga tobimanyi. Kati njalo owulirize Museveni olaba atuuka okwogera emyaka gy'ayina n'amanya nti n'okufa gye kuli.
ani abadde akyakikoze okugyako ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okuteeka Museveni ku nninga. Wulira abasuubuzi bye baayogedde. Ne bannabyabufuzi tebabafuddeeko. Bannabyabufuzi ojja kusanga Dr. Besigye ayogera birala. Bino bye bisuula gavumenti. Kati Kabanda bamuwadde obutwa ne bamuwa akacupa na bagamba mwegendereze. Wulira abasajja ebigambo bye baayogedde. Ba politicians tulina okuyingira kintu kino. Bwe babanga abasuubuzi baganye okulya ssente z'ekibi ne bagamba binani asobibuuza Museveni kujja koze mu miransa nafuulira. Sebo muzeyi watandika nnyo okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo. Ate kino kisuulire. Ndako njamuwuliriza omusajja ono omanyi bino tubibagamba abamu temwagala biwulira. Njamuwulire bano abasajja tulina obbagulumiza basinze ba MP baffe. Wali aniita mange naitana speaker tebasobola kwogera bintu bali eri basesema busesemi. Wulira yo sebo muzeyi watandika nnyo okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo. Nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira nkwongereko ne 6% kwengo ngamba nedda gwomusuubuzi tosasula nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyaliguza esaati sirinye 2,000 agigula omutwalo okuva ddi. N'olwekyo Owekitiibwa Pulezidenti njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala. Naye bw'onoobanga obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo. Ssaabasajja Kabaka w'engeri. Webale kwogera mu maaso g'Omunyarwanda Ssaabasajja Kabaka waffe. Webale Issa Ssekitto oli musajja Muganda. Abantu batuuka ali mu Parliament nga twabeesiga nga tebasobola ne Museveni tebasobola bimugamba, Anita Among tebasobola bimugamba, tebasobola bigamba ba minisita ba Museveni. Bano abasajja bazira I salute y'abasuubuzi. Kati ono gundi olaba Museveni olaba tusomwogeza bino. Wulira n'amanya nti n'okufa gye kuli agenda mu ggulu. Ku myaka gye 95 nayogerako 8. Mumanya mwina gwe mubongodde. Wulira Oba muze kuteesa muwulirize. Wulira okuŋoola njamuwulira abasuubuzi. Kino ekintu bye bisuula gavumenti economy. Kati balangiridde okwekalakaasa. Bagenda kuddamu kuggala maduuka. N'alirabye ba politicians nga you are united on this issue. Okuyimirira n'abasuubuzi. Gwe Munnayuganda tatanategeera kino ali ekyannamukaaka. Omusuubuzi kasita bamuseera naawo ekintu ogenda kifuna ku bbeeyi. Tulina okubawagira. These are the methods, zezimu forms ezisuula gavumenti. Wulira Oba muze kuteesa muwulirize. Mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Owulira. Uliriza na kano, wulira. Kati twewuunya esebo. Ono bamuwadde obutwa. Lindako owulire. Omanyi bagamba mubeere sobo gwe bakuwadde obutwa. Eyabukuwadde bamuyita Kisanja. Obutwa buno lwaki wayogera message nga muli mu State House. Ono Kisanja n'oboogerako ne ttiimu. Ne banoonyereza baani abakikufugamu omuliro. Kabanda bakitegeera. Kabanda
bakitegera nti wali ogenda kukola mbaga ne bakuweereza Irale Kisanja ajja kumatize bagambe musisinkane Yoweri Kaguta Museveni akuwe ensimbi obukadde 4 okulabanga ensonga y'abasuubuzi esirika. Kabanda n'ogaana. Kabanda ne bakunoonyereza nga bagamba owayina emisango gya Nabukeera nga banoonya engeri gye bakufunamu ne kigaana. Kabanda Kisanja ne batula ne bagamba ono omusajja bano teyasoma ne bakutegako program emu ku NTV ku makya ey'Oluzungu era gwayogera mu Luganda ne bagamba ono tujja mufuna. Naye weegendereze vice wo munange obutabeera soba. Ani akuwadde ekyokulya okinywereddewa? Ensonga ze wayogeraawo zaali z'amagezi Kabanda John. Ne Nabbanja n'omukuba okumubuliza mu ttaka ne bagamba tuyina okumuwa obutwa, ayina okuvaawo. Bwe baawa Kyanjo bwe baakuwadde nkiddamu mu myezi 5 bw'onaaba okyasobola okwogera olimbuulira. Bwe baawa Kyanjo bubuno uliriza yuno ng'ayogera yagenzo kirowooza ng'obudde bugenze raba. Kati twewuunya esebo bampadde ku lwendo lw'otuzi naye mubweraliikirivu. Owulira amazzi agenza okujjukira ng'amaze okuganywa tewazze na muntu. Akacupa oli tekabadde kasigire yaggyeko buzzi kantu n'ateekawo n'onywa. Mbalaga omanyi nze nasoma Yoweri Museveni okuva ku kigere paka waggulu. Ate mu bino ebyobufuzi ffe twagala kukyusa nsi yaffe. Omuntu yenna akwataganye ne Museveni tuba tulina omukuba omubuliza mu ttaka. Olaba kati twewuunya esebo bampadde ku lwendo lw'otuzi naye mubweraliikirivu. Ali mu bweraliikirivu. Kati njawulira ebigambo Kabanda bye yayogedde. Era Museveni amaye kye kitegeeza okumumobilizinga omusuubuzi n'aggalawo edduuka n'omumatiza. Bangi mwategeka economic shutdown ne bagaana. Kati essaawa zino singa ebipande bitambula kuba abasuubuzi baazuukuse, abasuubuzi baategedde economic shutdown singa kati bitambula mulemezeemu temujjaako kigere. Tulina okusuula omuyeekera kubanga kyatupulaningira kinene. Kibatupulaningira kinene. Tibabalimba nti omwana w'Omunyarwanda ali baagala bantu mmwe kibagamba nga nkyali mulamu. Tibabalimba ti bano abasajja balina kye batwagaliza. Abasajja abakwata John Bosco Kibalama ne bamuyimiriza wali nga mulamu ne bamugjamu eriisa erisooka ne bamugjamu eriisa eryokubiri nga bamubuuza bye bamubuuza ne bakwata obusajja bwe ne bamusalamu ensigo esooka. Omanye okusalamu ensigo gwe omusajja. Ne bamusalamu ensigo ey'okubiri ne bamugamba ogaanye okubyogera ne bamuwa goonya. Goonya n'emulya banna abalala basobole okwogera. Oyo yagenda okubaagala mpuuga. Ate mwe kye mwerabidde nti Museveni tagaya. Museveni tagaya. Kyuvula Olivia Lutaya ali mu kkomera. Museveni tagaya.
Kyovola banaffe abali ku opposition tulina okutegeera that method. Nti Tebandeke wayogera ki? Wava ku ndagaano y'abantu. Kino kye tuliko, twakola endagaano n'abantu be bakama baffe. Vaayo okole public apology. Yazze mu mawulire nga Tebandeke ayogera Ludicha. Public apology. Kubanga kino kya bannayuganda bye yayogera eby'obulimba. Endagaano gye yakola n'abantu mu kusooka n'agivaako. Abantu be balina okugamba nti nedda. Bino bibagamba ngambagamba nti Faustine Masaaba mukwano gwange omanyi abantu mwerabira. Drone ina mawulire namba minasana for 0702 22 27 58 0702 22 27 58.